Shamim Malende Mama Kampala gwe tuli naye lunaku olwaleero ono mbaka wa Parliament omukyala owa Kampala District era nga wa National Unity Platform gwe tuli naye olunaku olwaleero luno lwolaba bye tugenda okwogerako ddala bingi ebiri mu ggwanga lyaffe kuba ajjukira ono ya minisita w'eddembe ly'obuntu mu gavumenti ya Kyagulanyi ate eddembe ly'obuntu eritulugunyizibwa ensangi zino bannaffe bangi tebannaba kulabibwa tebutumanyi wa gye bali nga n'olwaleero abantu baffe abawambibwako abantu baabwe abalumbye kkooti enkulu nga kye baagala okulaba nga omulamuzi alagira n'okulagira yenna okulaba nga tutaasa oba nga abantu baffe abawambibwako babatuwa oba balamu oba bafu nga kye baagala kkooti eragire Attorney General wa Museveni abatuwa abantu baffe bonna gye bali. Twagala twogere ku nsonga ezo ez'okutobola eddembe ly'obuntu abantu abawambibwa ne babuzibwawo nga ne batabanyewaako bwa gye bali ne batateebwa mu kkooti nga tewali muntu n'omu avaayo tugamba nti bali wano era bazza musango ABCD ne bamala ebbanga ddene nga tebalabibwako bazza gwa naggomola kyogwo kati twogere ku nsonga z'abantu baffe ababuzibwawo n'ensangi zino jjojjuuzi ku Lwokutaano olunaku lwadde ndowooza lw'ameefuga bwe twawadde ne President Kyagulanyi Ssentamulo Bobi Wine ku kitebe nga tuli mu kulaba documentary Bobi Wine the People's President waliwo banna Nup banna People Power bangi era abazzemu ne bawambibwa babuziddwawo manager buli tumanyi wa gye bali tukyabanja abantu baffe mu batuwe n'ensonga endala nnyingi mu Kampala wano abantu bangi bali mu kubonaabona abasuubuzi bali mu kubonaabona bannakampala babonaabona bannansi babonaabona munnayuganda abonaabona omulonzi abonaabona biki bye tulina okukola okugoba wano gavumenti ya Museveni era tulina kukozesa mateeka gatya okwetaasa ku nsonga ezimu n'ebirala bingi bye tugenda okwogerako mainly twakulaba wiiki nga bwetambudde mu by'obukulembeze eby'okujjako General Museveni ne mu nsonga endala nnyingi nga tugenda okuba nga tuziyitaayitamu kati nno nsaba okkirize otwegatteko tufune omubaka Shamim Malende ensonga tuzigambe. Abantu baffe mwenna abalungi abaliko mbaaniriza nnyo omwe bali kubeerako. Yes, yenze Shamim Malende omubaka omukyalo owa Kampala ate minisita ow'ensonga ez'eddembe ly'obuntu. Nga bwe nabategeeza buli lunaku lwa Sunday tubeera ku platforms zaffe zino ku ssaawa 8 era nga platforms zaffe zino kuliko eya Shamim Malende ku Facebook, tulina Sebonya Andrew ku Facebook, tulina Malende Media ku Facebook, tulina Freedom Talk ku Facebook, tulina Platform TV ku Facebook. Ezo platforms zaffe zonna 5 buli wa Sunday ku ssaawa 8 zibeera live era nga mbazize okukumenyeramenyako ebyo ebibaddewo mu wiiki wamu n'okusitula eddoboozi ly'abannakampala ne bannayuganda abanyigirizibwa ku ebyo ebibaddewo zigasobola okuba nga bongera okutuuka wa gye galina okulaga. Okusookera ddala olunaku lwa leero ennaku z'omwezi ziri 28 mwezi gwa January omwaka 2024 era nga ssaawa ziweredde ddala 8 n'eddakiika 37. Tukeereyemuko naye nga okusingira ddala ndowooza kya buvunaanyizibwa kubategeeza nti siri bulungi ndi mulwaddemu kozi n'ennaku zonna mbadde mugonvu naye olw'okuba nti nabasuubiza ate nga mbaagala nnyo ate nga nammwe bambi mbeera mulindiridde mbadde nina okulaba nga live eno ngibeerako naye nga ndi mugonvugonvu. Njagala kusooka neetondere bakwano bange ab'enjawulo abampise naddala ku medias ez'enjawulo okubaako amaloboozi gange genteekayo n'agabana Uganda abanyigirizibwa ku nsonga ez'enjawulo kubigenda mu maaso mu ggwanga naddala mu wiikisi zino eziyise era n'eno yennyini nembeera nga sisobodde naye ensonga yeeyo nti ndi mugonvugonvu nnyo naye tusaba Mukama Katonda nti nja kubeera nga ntereera. Kyemmanyi nti bunaku ntono nnyo Mukama Katonda ajja kuba nga akinkoledde nga nsobola okuddamu okuba nti ate ngenda mu public nsobola okujja ku media shows eyo gye mumpita nsobola okubeera nga activities zonna wamu n'ezo
eziri ku kitebe kyaffe okusobola okuba nga tuzeetamamu. So nolwekyo njagadde ako nkayiseewo, nsaba busabi buli asobola abeere ng'oteeka mu ssaalayo mbeere nga nsobola okubeera nga nsuuka. N'olwekyo olw'ensonga y'okuba nti obulamu bwange bugonvugonvu sigenda kubeera nga ndwawo nnyo. Live eno egenda kuba nnyimpi, kojja gikolera eddakiika nga 3-4 kinene nnyo tubeere nga tugivaako nsobole okuddayo ate mbeere nga nsobola okufuna okuwummula abasawo bwe bandagidde. Naye ekyensinze okwagala okusooka okutegeeza just briefly bibaddeko mu wiki ebitono tunejagala okuyisaamu okusookera ddala ndowooza kuba nti tulina honorable ow'ekitiibwa honorable Cecilia Ogwale yatuva ku maaso era nga olunaku olwajjo olw'omukaaga yaziikiddwa wali Ekkole mu Northern Uganda. Abantu bonna nga tayawudde mu bibiina byabufuzi wamu n'enzikiriza yadde tribe bonna babaddeyo okulaba nga aziikibwa mu kitiibwa era bw'atyo n'aziikibwa, naye nga yayogerwako ebintu bingi nnyo ebirungi. Mu lunaku lwe yaleetebwa okubeera nga akolwako eriiso ebivannyuma mu paalamenti ya Uganda, abakungu ab'enjawulo olumu yavayo nga amwogerako bingi, naye ng'okusinga bagamba yali musale nnyo okulwanirira ensonga z'abanyigirizibwa, okulwanirira ensonga z'abaana abawala n'abakyala, naddala ensonga z'abaana abazaala nga bakyali bato be bayita ba child mothers. So yali ayogera eddoboozi eryo ery'omuntu anyigirizibwa, yabeerako mu UPC n'avaayo n'ajja mu FDC. So waafiiridde tubadde tumubala nti ali ku sayidi erwanirira enkyukakyuka ey'obukulembeze mu Uganda, wadde nga afudde tannaba kubeera ng'agirabako. Abadde ali objective mu parliament era nga ensonga aziteekayo bulungi okulaba nga buli kimu kitambula. N'olwekyo ekisingako obukulu bwe tuba nga tufiiriddwako abantu bano ab'enjawulo nga bagenze bafa oba wonna waaba ali omuntu afudde, ekibuuzo kiri nti gwasigadde ng'oli mulamu oyigamu ki? Bwe tuba tutunuulidde ensonga ya honorable Cecilia Ogwale tulina kwebuuza nti gwe legislator omukulembeze erina ku mutendera gw'oli oyigamu ki ku ligase eya Cecilia Ogwale oba ku ebyo ebyamwogerwako n'ebyo byakoze ebyamwogerwako oluvannyuma lw'okufa kwe, gwe kirungi ki ky'opiikingamu n'ogamba nti kino kye ngenda okukyusa mu bulamu bwange. So n'olwekyo ekyo tubeere nga tukiyigirangako, si ku bafu abo bokka abafudde nga bali public, naye ne mu famire yo singa oba ofiiriddwa, ofiirwa mukwano gwo, ofiirwa omuntu ogenda ku maziika wonna oba muliraanwawo, baako ky'oyiga era obeereko ky'okyusa mu bulamu bwo for the better, ku lw'obulungi, kubanga at the end of the day okufa kwa buli omu. N'olwekyo tusaba Mukama Katonda abeere nga omugezi yamuwummuza mirembe, era tusaasira n'abantu badde ku district babadde akiikirira, naye nga tugamba nti Mukama Katonda yawa obulamu ate era yabutwala. Tusaba famire abeere nga abagumya. Lead of opposition waffe ow'ekitiibwa Joel Ssenyonyi yaliyo nnyo mu send off ne ku All Saints Church nga omulambo guno gusabirwa. N'olwekyo wamu n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo, n'olwekyo twagala kubeera nga tugamba nti buli muntu wabeera ng'afudde tubeereko kye tuyiga. Ate era ddala nkaffe abakulembeze tulina okwongera okutujjukiza nti ebifo bino bye tutuddemu okivaamu ekyomulala nakituulamu, ate ne wonoobeera ogenzi eggwanga ddene okusinga ggwe. Ekibuuzo kiri nti bw'oba ovuddewo ng'owummudde oba ng'ofudde, kiki ekigenda okwogerwako, birungi oba bibi, kikyogenda okwanjulwa Mukama Katonda. So ekyo kye kimu ku byali mu wiiki njagadde tufumiitirize ku kufa okwo era tubeeko ne byetuyigamu. Ate n'ekirala ntwalina omukisa guno era mu kiseera kyekimu ninkubagiza n'abantu baffe ab'enjawulo abafiiriddwako abantu baabwe, abantu abali mu bulumi bw'enjawulo. Honorable Ssejjamamale tukusabira obeere ng'ossuuka, abantu bangi General Sauda Madada obulwadde bukulumaalumamu naye ogenze Mukama akuyamba. Tusaba Mukama Katonda mwenna mwenna abasasira abali emitala w'amayanja, abantu ab'enjawulo mwenna tubasabira mu famirize zaffe okuva ku bakadde baffe, mikwano gyaffe, abaagazi b'enkyukakyuka na buli omu. Tusaba Mukama Katonda abeere ng'abasuusa buli omu obulwadde obakusuusize omuntu oyo omwagalwawo, ate n'abatuvudde ku maaso tusaba Mukama Katonda awe ekiwummulo ekyemirembe. Maybe ekyokujja nsobola okwogerako ekibaddeko mu wiiki eno nti wabaddewo okusisinkana kw'aba ambassadors aba European Union, abamu ku bo nga basisinkana lead of opposition mu parliament, era ng'olukiiko olwo lwaliwo ku lunaku olwokuna mu wiiki eno, era nga waliwo ensonga nnyingi ezaali zibeera nga zikubaganyizibwako ebirowoozo
orange gatera kufeda ku nsonga z'okukwasisa amateeka enkola za paalamenti eddembe ly'obuntu okuweereza bannansi ebintu bingi nnyo ebyali byogerwako era olukiiko olwo nkanange human rights minister nalinga lunkakatako okubeera ngaera nalwo lubeeramu era ensonga zibaga zitambula bulungi nnyo so twagala okwebaza bonna basobola okukimeekinga ffe nga abalemererwa gaffe abali abalwadde wamu n'abantu abalala tubasaasira Mukama Katonda naye tugamba nti ajja kubeera nga embeera eddamu mu nteeko nange Mukama Katonda bw'anaaba ansobozesezza mu bbanga ttono nnyo tujja kubeera nga twongera okubeera nga tukwasaganya tubeere nga tukwaza ensonga zibeere nga zigenda mu maaso naye twagala kwebaza Joel Ssenyonyi right honorable olwa engagement eyo ne ba European Union ambassadors tusuubira nti mugenda kuvaamu ekirungi kuba bannayuganda abanyigirizibwa so eyo y'emu ku engagements ezaaliwo mpozi n'ekirala waaliwo mu eyo wiiki mubaddemu kyebateeka kalenda ya Uganda kibeta Liberation Day oba olunaku olw'ameenunula nti NRM ebadde ejaguza olunaku olw'ameenunula ng'egamba nti yanunula Uganda ebigambo bingi byogeddwa ku nsonga eyo oba beenunula bwenunuzi oba baanunula ggwanga naye ndowooza ekisingako obukulu ku lunaku lwa Liberation Day lwe tulina kati kalenda waliwo n'abagamba nti lulinga olutakyalina mugaso ate newabeerawo n'abagamba nti waayi mululeke lukole ki lubeerewo naye kyetusinga okwagala okuteekako essira lwe lw'okuba nti njajja sikulekera kibuuzo gwe olaba waddala Uganda yeribarating oba nedda gweoba otunuulidde for example nze ku nsonga ezikwata ku mateeka n'eddembe ly'obuntu olaba nga ddala NRM bwe yagenda mu nsiko oba NRA yagendera mu nsiko nengamba nti egenze kulwanirira enkola y'amateeka constitution n'eddembe ly'obuntu olaba nga ekyo kikola nze of course nga shadow human rights minister nsobola okugamba without fear or favor nti ku nsonga z'eddembe ly'obuntu ndaba nga ddala likyali wanting oba kyetaagisa okulwanirira ennyo kubanga tulabe nga kijja kidobonkana budobonkanyi ng'abantu baffe bangi bajja eddembe lyabwe lirinyirira nga bali mu legal facilities naye nga batwaliddamu legal facilities mu ngeri eri legal ne mu ngeri etali legal wakyali okulinyirira eddembe ly'obuntu so that's my take ku issue eya ameenulula ku nsonga z'eddembe ly'obuntu era even up to now as we speak oyogera ku Liberation Day tuba tutunuulidde tukyalina ba political prisoners abali mu makomera nga ne resolutions nyingi nnyo ezikolebwa nga zigamba nti abo bateebwe unconditionally ba political prisoners be bantu abasiibwa nga beekuusa ku nsonga ez'ebyobufuzi naye ne bateekebwako emisango egiringa egiri mu mateeka egya criminal egiri mu penal code act firearms act n'ebirala naye nga in essence buli omu akimanyi nti baatwalibwa nga beekuusa okuba nti bawagira kino oba kiri nsonga z'ebyobufuzi nakati ku Liberation Day eyabaddewo tewaliwo statement yonna yavuddeyo oba kulaga nti waliwo abateereddwa oba nti bonna bateereddwa unconditionally so n'olwekyo kati ngazaali ku human rights ne ku nsonga z'amateeka mbandabanga abantu aba bakyali munda Magala Umar bakyali munda bamakyete ba Olivia Taya bakyali munda Basegujja Kalanzi Sharifu bangi menyane dekani bakyali munda so when it comes to the field of rights and law toyiza kungamba nti no mbadabaga wakyaliwo ekituli kyamaanyi nnyo ensonga z'okwenunula then of course bino ebirala nja kutunuuliza of course economy wise how do you see just tubadde tulaba the business community itself even currently as we speak abasuubuzi mu kibuga Kampala of course ne mu bitundu ebirala naye kati njogerera bannakampala kuba benkiikirira ti mu kibuga Kampala abasuubuzi bavuddeyo nga bakaaba bavuddeyo nga beemulugunya emisolo gyakubiziddwamu endibota zaateekeddwako omusolo empande ziteekeddwako omusolo kyokka nga ekisinga okubaluma nti emisolo gino giteekebwako okubalemesa okuleeta ebintu naye ng'ate n'ebintu bye bandikoze nga bannansi biweereddwa abakyayina okubeera nti bye babikola n'abakyayina bye batasobola kubeera nga bakola beefudde nti bagenda kusobola okubikola ate munnansi abadde akwatiridde agundidde mu busuubuzi ye abeere nga akkakkanyizibwa so n'olwekyo abasuubuzi bali mu bulumi bw'amaanyi nnyo weetaaga okubaako ekikolebwa either intervention ya parliament intervention ya executive intervention ya Uganda Revenue Authority evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyemisolo ne ba stakeholders bonna okulaba nga abasuubuzi tubayamba mu ngeri emu oba endala kubanga abantu bwe boogera amaloboozi gaabwe gaba galina okuba nga gatuuka gye galina okulaga bwe gatuuka galina okuba nga gakolebwako si kugawulira ne tubeera nga tuziba amatu kubakkiriza gaana business community
ekoze kinene nnyo abantu bangi ba graduates abasoma ebintu nekibaga Uganda erimedde okubawa emirimu naye nga bafokasinga okulaba nga bayingira mu busuubuzi ne babeera nga beewala okuyingira emirimu egy'obubbi egy'obutemu nga bagezaako okulaba nga wakirika babeere mu busuubuzi. Obusuubuzi bulimu abantu baffe bangi nnyo nga yadde oli teyasoma nnyo naye nga amakinze ends meet ate n'atandika n'okukozesa abo abaasoma. So business ziyimirirako nnyo ensi ez'amaanyi zicontributinga ku revenue y'amaanyi kubanga zemployinga abantu bangi. Ojja kusanga ng'omuntu ne bw'aba nga alina business oba alina company naye ng'ate alina business gy'arunninga oba nga alina abantu bakozesa oba abamukolera. Business omuntu asobola okwetandikirawo omulimu. N'olwekyo eggwanga lirina okutunuulira ennyo abantu abali mu business community ku levels zonna okubeerera ku muntu wansi ono ateeko ebibiriiti ku makubo ono abitambuza hooka ono small manufacturer asala obugatto oba akola buno obuntu bw'abakyala obw'omubulago oba byetuyita jewelry nebeera ng'emuwa ekitiibwa. Oyo omuntu alina ka small factory akola ebizigo akola ki buli muntu yenna omusuubuzi tulina omuwa ekitiibwa ku buli level esookerwako. Oyo atunda mu dduuka abireeta abiweesa abikola ki tujja tupolishingako bapolishinge mpaka ku level ndala ne baana ababisuubula okubijja ebweru yadde nga tebikolebwa wano nabo tubawe obuwagizi bwe tulina okubawa. Eggwanga ne lirala lyagala kukola transformation kugamba tetwagala kuva ku bikadde tudde ku bipya enkola gye kikolebwamu yeeyo. Olwaki abasuubuzi bano tebawulirizibwa ne tumanya nti transformation nti bo bandyagadde kikolebwe bwe kiti. Obulwadde bwe tulina wano mu Uganda nti abakulembeze bajja ne bakola okusalawo nga tebeebuuzizza extensively mu bugazi bwakyo baba bakola omulimu olwo. Ekizibu ekyo ky'amaanyi ate ne tujja ntufuna n'ebizibu ebirala nti n'obukulembeze olumu obumu obwakakundi busalirawo abantu abangi abali mu mulimu gwabwe ng'ate tebabuuzizza na bakulembeze baabo abalala abantu be balinamu obuyisiki. Kati tulina challenge eyo. Ekyokusatu tulina obuzibu bw'okulowooza muno tusobola okukulaakulanya ekibuga Kampala tusobola okukulaakulanya Uganda ng'abantu tubalinnyako bulinyi tuba twagala luguudo luyite wano tetwagala kumanya oba bakuwadde compensation oba tebakuwadde gende olemesa gavumenti okukulaakulana oba eggwanga okukulaakulana. Tusuubira nno nti ekyo nno kikyamu kubanga n'amateeka gaagamba n'oba tonnayisa luguudo wali muwa muntu gavumenti ne bwaba eyagala ettaka ly'owooli ng'eyagala okubaako byerikolerako erina okukubalirira obulungi ate neekukompensatinga first oba neekuliyirira nga tenaba kujjawo. Eyo ye gavumenti ekolera abantu kwekulira amaloboozi g'abantu. So ffe nga abakulembeze nange gashyame mu Malende bwe twogera ebintu bino tuba tuyisaawo maloboozi g'Abannayuganda maloboozi g'Abannakampala. Kituufu kiri nti Bannakampala bali ku maziga bakaaba kuba it's a business community. Abasuubula emmotoka bw'owulira stories zaabwe if you hear and you look into their stuff oyinza okukaaba amaziga. Emisolo giringa emisolo kati babateekako issue za number plates. Luli omuntu bamwanga yatundanga emmotoka mu bondi already n'abeera ng'agituuze naye nga baba bamaze okugisasula nga lwagenda n'agiprocesingira number plates. Kakati mwateekawo etteeka ky'omuntu emmotoka kasiteyingira already buli kimu y'omuntu ng'akisasula nga munkubeerako kinamba plate ng'abeerawo n'ekimotoka. Omuntu olujja Bannayuganda bavuzi bannamba omuntu bw'ajja mu bondi ng'ayagala emmotoka n'asangako emmotoka eyiseeko ennamba 3 oba ennamba 2 oba ennamba 4 kijja kubeera kizibu omuntu oyo ali mu bondi okutunda emmotoka eyo. Oba olumu ne bw'aba agitunze agitundira mu bulumi kubanga Bannayuganda baagala ki baagala ebintu bye beekakasa nti kino kyakayingira kiba kiraga nti ekintu ekyo kibadde kirudde ate Munnayuganda muzibu nnyo waakumanya nti ddala ekintu ekyo tekikozesebwangako. So n'olwekyo mumuleetera abantu abasuubula emmotoka zino n'abazitradingamu okubeera nga baleetera obuzibu obw'enjawulo. Omuntu anaayawulwa atya emmotoka evugiddwako ebweru eriko ennamba enkadde efaanana n'ennamba erudde mu bondi nga just emmotoka ebadde tennafuluma. Kyokka jjukira omusuubuzi asasula ssente za bondi mpitirivu buli ddakiika omusolo yasasula mungi abeera condemned on each passing day okuba nti asasula emmotoka nga tennaba kufuuka ebbanga limala ng'ekyali mu bondi. So n'olwekyo kye tugamba ki nti mwenga gavumenti focus teyandibadde kuba ti fekasita tuyola omusolo gwaffe luno twasettiza tulina okukuŋŋaanya obuwumbi 5 fekasita tuwujja mu don't care abalala bafukoze batya. Gavumenti erina okuba ng'etambula n'abantu baayo okuba ngazisa okusasula omusolo ng'ebateekerako gwe basobola okwafoodinga oba guli slightly higher naye nga guli negotiable ng'omuntu naye asobola okumanya nti kyekyo lwaki nsasula omusolo guno n'okumwagazisa n'oba atuusizza ebintu bye asobola okubiyisaawo n'atunda n'amala n'asasula
obanga asasuddeko ekitundu. Ekyokusatu kyekyokubeera nti abasuubuzi tebonoonebwa bintu byabwe. Nasanga emmotoka mu boodi wano juze naka osanga emmotoka abantu ze baleka zavundira awo naye nga bazireeta ne kasete zonna zaatukomoka revenue yaziteekaawo nti baali bazibanja emisolo abantu zabalema naye nga omukiseera zaatukomokera awo. Kakati ebyo ebimu ku byongera obwavu mu ggwanga. Njagadde njogereko katini ku business community bwekyo naye nga ebintu bingi buli omu waali mu sekita mwali mu kibuga akaawa. Bw'otunuulira bano bahawkers baffe ba street vendors abantu abatambuza ebintu n'abatundira ku makubo nabo ge bakaaba ge bakumba ng'ovudde ku maziga agali mu butale. Bahawkers bangi nnyo ba street vendors n'abantu abalala bali mu makomera. Ababoodabooda leero ate bo kiyitirira kwegamba bo balinga kati abazza omusango. Barricades bisusse mu makubo. Omuntu barricade bateekawo barricades nga just kukwata boda tebasooka nakubuuza kikyoyina naye olulegera bodaboda nga basika nga baziteeka ebbali ebirabo byogera luvannyuma. At the end of the day mulimu extortion y'amaanyi. Ababoda bagibwako ssente nti oba tolinamu ka ssente boda tejja kutambula. So emirimu gyonna gyonoonese naye nga ezo bodaboda zivugibwa ba graduates, zivugibwa abantu ababulijjo abatafuna mukisa kusoma, abantu abali nti baali bamulekwa, abantu abatalina mwasirize, abantu abanoonyeza emirimu n'egigula. Kwegamba tulina okuba nga turespectinga buli sector. Bw'ojja mu tax mwayingira mu politics muyitirivu obungi alemesa abantu okubeera nga bafuna mu mulimu gwabwe. Bw'otuuka mu butale ab'obutale bagamba nti obwannannyini bw'obutale bubagibwako tebalina buyinza kusaawo ku bintu ku bantu abakulembera mu butale. Baagala baddizibwa obuyinza bwabwe bubeere nga basobola okusalawo wali abakulembera mu butale obw'enjawulo. Njagadde ngendeko eyo katono vis-a-vis the liberation day. Bw'otunuulira omwana omuwala oba n'otunuulira omukyala leero mu kibuga ekikulu Kampala juzi nalaba nga kesisenga boasting over waliwo toilets ze yalaunching nti emaze okuzizimba. Yes nti eyongeddeko ku bungi ne ku nkozesa yaazo but bw'oba tunulidde critically yes zino toilets it's a good thing muzongeddeko but bwe muba nga mubadde mu kikola how are you looking at the women and the girl child? Omwana omuwala akolera mu kibuga Kampala oba omukyala ajjanga ayonsa azaaliddemu mumuteekedde mutya nga kesisi enkola kyeriwo health facilities kyeziriwo atu bwemanga si health facilities eziriwo omukyala special needs ze vis-a-vis facilities zino ziteekebwawo ziteekeddwa mu nkola. Tulinako system yonna gye tutunuulira in that line ebeera ng'esobola okubeera ng'eyambako. So eyo yonna n'ebintu birina okubeera nga bitunuulirwa. So si kuba nti abakyala bano abatundira ebintu byabwe babasika ne bakasuka eri n'emiyembe ne bakasuka eruzira abamu nga bali embuto. It really should not be done that way. So point yange njagala ogamba nti oba oyogera ku liberation day n'oyogera ku economy oba ebyenfuna omusuubuzi ali mu Kampala omuntu alwana okufuna ekikumi mu Kampala n'akulira bayagala kukuba oluyi kyokka nti kati bannakampala bo tebakyayawula liberation day netali liberation day simanya heroes day netali heroes day bo bakola ennaku zaabwe zonna kati oyingira n'ekibuga ku Sunday n'osanga nga waggule kubanga abantu banoonya ekikumi embeera yafuuka mbeera naye nga n'ekisinga okubaluma ti n'emisolo emingi egibagibwako ebinnya biyitiridde mu nguudo agaguudo gabi ekibuga kibi enkuba bw'etonnya kifuladinga amazzi gayingira mu butale juzi twali mu Kenateete obutale nga buyingiramu amazzi abennatate nga tebalina masannyalaze nagenda mu Kowino nga batawaanyizibwa amazzi kwegamba ebizibu biringa ebizibu bwe bafuna ebibambulira gavumenti tebadduukirira baripootingira KCCA wano omusikiti waliwo omusikiti awo ku gundi Kowino gwavaako amabaati because of heavy rains. Naye baba reportinze omuna amasomero mangi mu kibuga Kampala agaba gafunye ebyambulira ebijalo baripootinga mu KCCA tebafuna buyambaga but baripootinze mu government offices baripootinze mu KCCA but no one has come to our rescue. So tugamba nti bannakampala balina okutandika okufuna mu ssente zaabwe zibasolozebwa. KCCA ezebasoloza eza license KCCA ezebasoloza simanyi za kasasiro nafuuka nga kasasiro naye brutality ekozesebwa nga y'amaanyi. Abantu abakwata ku bannakampala babakwata ku basuubuzi bannayuganda balina okuba nga bali qualified nga ba law enforcement officials nga bali mu mateeka nga kye bakola bakozesa force ekkirizibwa mu mateeka ng'ate balina okumanya nti bano abantu bebakwata tebabakwata kubanga batemudde oba babbi naye babakwata kubanga abo bakolera mu bifo ebitanakkirizibwa mu mateeka. So a mode of work style gye balina okukikoleramu erina okuba nga eyawukanamu olw'ensonga nti bannansi baba banoonya kikumi. N'olwakyo bw'oba okwata omuntu ng'akola omulimu gwe
oba mufuzi wa boda boda oba atundidde ku kkubo oba omusanze awookinga oba simanyi ogadde edduuka litanasasula license n'omusindika ebuzira ndowooza awo nawo tulina okuddamu ne tutereezaawo nti omuntu gw'osindisa ebuzira bwe waba oli mulamuzi naye nga yakwatibwa kubanga ali katugamba nti breach of what of a breach nze okuba nti no maybe talina license tanagisasula alireeti kubanga ayinza okuba talina ssente yakafa mu Christmas asanzeko esibyeko akantu. The reality is abantu bonna bafa mu end of year nga tebalina ssente. Why don't you give these people a benefit of doubt ne mubawamu time kubanga tebabbye omuntu n'asasula license omuntu nga hawuka nga street vendor really omusindika otyebuzira nga yina capital wa mitwalo 3 w'emitwalo 5 wala ebintu bye tulina okuba nga tutuulira abantu abebaviisizza ku nnaku zino enkulu okubanga bazicelebratinga byebyo oliranga oba hirozidde oba yayini alemudde I don't care nze kangende nekola ekimu kuba gavumenti tekyanfaako n'abantu tebakyanfaako so bwe tuba twogera liberation day abantu ebawunyira ziizi olw'ensonga nti ebintu ebisinga obungi balabanga tebikoleddwako bw'otuna Uganda nga economy ya Uganda yali erinnya ku agriculture tunuulira agriculture bagikola ki twalina coffee twasembayo ojuze emabegako ng'endagaano eragala okuba omuntu omu abeere nga yeddize emmwanyi ng'egobeddwa parliament but bw'otunuulira spirit buli kintu kyonna mwekikozesebwa we are talking of industrialization tekitali kibi industrialization but kikyogenda okuindustrializinga ng'olredi bannansi toba empowerinze abantu bonna bonna ba business people abagezaako okukola bayituyita ba local investors bonna bali ku ttaka naye tuleese nnyo ba foreigners oba abagwira ne tubatiitiibya simanyi ani yagamba regime gye tulimu nti investor alina kubanga wakyerupe ng'avudde bweru bwa Uganda nti omuntu tasobola kubeera nga yewava munno tasobola kubeera nga yekini kaliisa tasobola kubeera nga yekyagulanyi sentamu oba Shamim Manendo oba Sewunya Andrew nga local investor simanyi gye baakijja kulowooza nti no investor balina kubanga omuntu mweru ng'alinnya ennyonyi najja wano investor tusobola okwempawalinga ba local investors baffe it is okay okwencouraginga bali but it is better okupratizing bano abaffe kubanga bwe tuba nga tunaakuza eggwanga nga tulina pulaani ennungi eyagaliza bannayuganda n'ensi yaffe tulina okulowooza okusinga kaawo nga twempawalinga abantu abaffe yadde tuba bakitubagoba tusobola okuteekawo policies ennungi mu byensuubulagana mu by'emisolo eziyamba abantu baffe naye nga ne ba investors bali basobola okuba nga bakola kibajja naye nga baliko amateeka kuba abo boolaba ensi zaabwe si nnyangu za kukoleramu ensi zaabwe zirina amateeka ensi zaabwe zirina emisoso just n'okulinnya ennyonyi omwana waffe okuva eno okugenda mu nsi zaabwe beeronda okukamala balina olugezigezi bakubamu bidinayidi bwe bakuwa n'ogenda lwa lutalo kugamba olugezigezi lungi nnyo mu nsi zaabwe kitegeeza baakula ne babaako we batuuka basooka ne beeyagala ng'eggwanga ne baagala abantu baabwe ne balyoka bazzaako abalala naffe tusobola okukitandika tekiri leeti tusobola okwekulembeza ne tugamba nti twagala Uganda nga yeesooka bannayuganda nga ye basooka bali bannaffe bwe bajje naye nga baliko emitendera gye bagobera n'olwekyo bwe tuba twogera ku liberation day ng'ensonga ezo zonna zonna zikyali mu bbanga omuntu aba agamba nti oba liberation oba si liberation nze mba sigirabawo so n'olwekyo tuba tulina okubanga ensonga ezo zonna zonna tuzitunulamu mpozi n'ekirala nti ku lunaku olwa liberation oba olwabadde olwa Friday lwebakuzita ku liberation day fenga ku national unity platform twadde ku kitebe ne screening ya filimu yaffe ya Mwende People's President atwagala okubaza abantu bonna abazze mu bungi mwebale nnyo mwebale ddala ekikulu ekiri ku filimu eno eya Mwende People's President nti of course ebya award sijja bigenda kubanga mina mukimanyi nti ewangudde international awards ekikulu si kuba nti ewangudde awards oba si kuba nti it's just any other story. It is a story etelling Uganda engeri gyerimu mu nsonga za demokrasia ne obululu. During election period, violence ebeera meted on the opponents and the political opponents, the supporters, abali on the contrary of the regime. Era gabulungi nnyo enkozesa y'emmundu embi mu kiseera ky'akalulu, enkozesa y'aba security officials mu kiseera eky'akalulu etali mu mateeka, kwegamba enziba y'akalulu, kwegamba brutality ebeera meted ku political opponents n'abagezaako okuwagira abantu baabwe. So firimu eyo eteringa the Uganda's story kusaidia opposition politics nga bwatambula mu Uganda. So firimu eyo yalagiddwa Makerere Kavule era nga tusobola okuba nti ejja kwongera okubeera ng'eta before ebyenjawulo ebirala ebinaabeera nga bibategeezebwa. Nina omukisa okuba nti firimu eya Mwende People's President nafuna omukisa okulaba nti launch yaayo nga maze okuyingira e Kenya
na representing a president Robert Kyagulanyi Ssentamu ku premier yayo mu Kenya awo era abannakenya baajagala nnyo era ne batuwagira nnyo era njagala kwongera okwebaza abannakenya timwebale nnyo mwebaleda n'ensi eziddanyewo zonna abantu bonna bali mu diaspora okuba nti nno mubaddewo era mwebale nnyo okubeera nga muposhinga a film eyo because it tells a story. It's beyond a film, it's a documentary. It's a documentary, it is beyond a mere story. It's beyond a film. It tells the story of Uganda's politics currently and the state of human rights in Uganda regarding opposition, politicians or opponents. Also, maybe just so akwenda kwogerako nti twayinamu when it comes to court cases twayinamu emisango egimu bannaffe Magala Umaru n'abalala 11 ndoza mubamanyi bakomezebwamu mu kooti mu lunaku olwokubiri era twali ku phone zoom era state nategeeza nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso naye bakola ekisoboka kyonna okulaba nti nno bakomentinga ba accused persons bano okubasendeka mu high court naye nga ate naffe nga bannamateeka tukola buweerere okulaba nti nno tulwanira abantu baffe okulaba nga bateebwa era nga n'empapula zonna zonna ezikwata ku kuyimirirwa kwabwe zaamala dda okutegekebwa ziriyinza kuteekebwako mikono jjukira engeri gye bali nti bali mu makomera zirina okuba nga ziri witnessed by a commissioner mu presence ya OC wa prison so empapula zonna zonna ziteekeddwa bulungi twagala justice ziteekebweko mikono era zibeere nga zigenda mu ICD court abantu baffe abo 11 Magala Umaru basobole okuleetebwa mu kooti eyo enkulu esobole okubeera ng'ewulira okweyimirirwa kwabwe. Mpozi ekirala mu wiiki eno era still twafunamu ebizibu bingi waliwo comrade waffe Katongole Julius comrade waffe oyo yawambibwa baali bagenda kuziika ambassador I think kulwe Masaka then nabeera nga they nabbed him ne bamutwala Natete ku poliisi for some good days era he tried to communicate yageza communicatinga nange nambuuliramu nti abasajja banywedde tulwana ku batutwana Natete ku police now I don't know what's going to become of me because simanyi which offense they are accusing me of unfortunately bambi nali sisobola kubeera nga mbeera naye olw'embeera gye mbategeezaamu ey'obulamu bwange kuba nti mbadde ndi ku medication ne ku biragiro by'abasawo ebyokuba nti nejjanjabamukko neme ate okubeera nga nkutuka nga sigoberedde biragiro by'abasawo so bambi ne sisobola kumubeererawo naye ne tukwatagana ne bannaffe abalala bakulemesa ku levels ez'enjawulo ne ba assistants bange mu nsonga z'amateeka okubasindika Natete ku poliisi okuba nga tugoberera ku nsonga eyo era ekirungi nti nasanyuse okulaba nti Katongole Julius at least babadde oluvannyuma lw'okumalira ddala kumpi ennaku nga 5 kubanga balina lwe basooka ne batugamba nti bagenda muleeta mu kkooti ate oba ku lwokusatu aye ne babikyusa ate n'okulwokuna ne batugamba bagenda muleeta ate ne batamuleeta ne tucoordinatinga ne kkooti okulaba ne batugamba fayiro ze teziriiyo but fortunately bamaze ne bamuwa police bond ne muteekako charge ya unlawful assembly of course tuvumirira ebikolwa nga bino ebyokubeera nti abantu basibwako emisango Katongole Julius abadde alabikidde nnyo emabegaawo mu kugezaako okutuuka mu bantu baffe era nga abayamba n'okubaddukira n'ebintu eby'enjawulo era n'emabegako wano n'amusamiti nga amaze okuaffectinga abantu baffe y'omu ku abo abakwata ku bintu bye balina ne bagenda okubeera nti basisekana ku bantu bano abali emakiri abaali banyigiriziddwa ennyo n'amusamiti oba olukuŋŋaana luno olwakavaawo olw'amawanga 12 oba agasukka mu 12 so twagala kusasirako nnyo comrade Katongole Julius naye tugamba nti tuyimiridde wamu naawe nenga ndeyimiridde wamu naawe kubanga siggwe wekka abantu bangi nnyo ba comrades baffe bayita mu mbeera eyo ate era mu kiseera kyekimu era mu bagero lyennyini twageza okulaba ate ne Sharon wa Bobby naye bamuwamba nga 26 January oyo bamuwambye wamu ne Aisha Namagembe naye yawambiddwa so abo tukyalinako tukyagezaako okulaba kwasaganya wano nawali okulaba nti Aisha Namagembe ne Sharon waliwo n'omuvubuka omulala oyo bamuwambye ku lunaku lwe bascreeninze buli ya president era naye 26 naye lwe bamuwambye olwavuddewe bati kulaba film lwatuuse nga ewuwe ne babeera nga bamuwamba tanategereka naye jalwakuba amannya ngeraddemu Moses I'm forgetting the name but twagala okuyimirira wamu n'abantu baffe abo nga tubagamba kyemulimu ekka ne families zaabwe tebali bokka naye nga twongera okuvumira ebikolwa byonna eby'okutuyobora eddembe ly'obuntu ebikolwa by'okwamba bannayuganda n'okubeera nga
basibibwa nga tebawozesebwa. Of course nze nga Shadow Human Rights Minister okusookera ddala kuvumirira okuwamba abantu ne bateekebwa mu bifo ebitategerekeka wamu n'okuttibwa mu ngeri etategerekeka kuba abamu bakusibwa ne bataddamu kulabika. Okuvumirira illegal detentions kwe kuwamba omuntu oba n'okwata omuntu naye n'omutereka mu kifo ekitakkiririzibwa mu mateeka nga safe house n'ebirala. Then okuvumirira detentions without trial, abantu abasibibwa ne babeera nga tebawozesebwa ne babeera nga baludde kwa limanda naye nga emisango gyabwe teri bajulizi baleetebwa obanga tekikonkludingibwa. Okuvumira torture in detention centers, abantu nga batwaliddwa mu bifo ebituufu mu mateeka naye ne babeera nga ate batulugunyizibwayo nga ku buddukulu bwa poliisi. Ebyo nabyo tubivumirira wamu n'okudirenga emisango gyabwe n'okubeera nga basabibwa ekyojja mu miro okulaba nga emisango gyabwe gitebwa wamu n'okutiisibwatiisibwa okukyusa endowooza yaabwe okusobola okubeera nga babata. N'olwekyo ebyo byonna twagala kwongera ddoboozi yaffe kubivumirira kubanga ge maloboozi ga bannayuganda era ge maloboozi g'amateeka ate ge maloboozi ga bannakampala. Yes, awo nvuddewo naye ndowooza nga bwe nabagambye nze ndi mugonvugonvu siri mulamu bulungi so sigenda kulwawo nnyo. Njagala just bawa akasegmenti akasembayo naye nga akasegmenti kandowooza njagala kwogerako kati nnyo just ku byabadde Masaka. Abadde bagoberera obulungi oba ku mutimbagano oba ku TV twaliwo fracas eyabadde Masaka mu bakulembeze b'e Masaka ba NUP. Deputy President waffe n'atuuka n'okuba nti yalagidde nti kunga mu Masaka eyimirizibwe bunnambiro emivuyo egirimu n'ebyotobeseemu ebingi ebitategerekeka nga bwe yabitaaminze bibeere nga bisooka okusuutingibwa era n'asamoninga nti akulira kunga okuva ku kitebe ajje asooka abeeko byannyonnyola nga kunga tennagenda mu maaso n'emirimu gyayo mu Masaka. Jjukira nti Deputy President ono Honorable Mathias Mpuuga ye Deputy President wa Buganda Region mu Nup. N'olwekyo bwe tuba tutunuulidde ensonga zino zonna abeera mukulu mu kibiina era nga yalina obuvunaanyizibwa ku bbendobendo lya Buganda Region naye ng'ate jjukira mu kiseera kyekimu ti nekkunga ate yennyini eri mu NUP ate nga nayo yateekebwawo okusobola okutambuza enjiri ey'ebyobufuzi ebya National Unity Platform oba eby'enkyukakyuka. N'olwekyo just comments zange ntono ze nyiza okukyogerako ze just njagala kwongera kubajjukiza nti NUP yakola constitution ena constitution era nga constitution yayo yagigazetinga nga 5 January 2024. Constitution eno NUP yagigazetinga constitution eno eri mu gazeti ya National Unity Platform yagiteeka mu gazeti nga 5 January 2024. Kyengezaako okugamba ki? Nkujjukiza nti NUP ng'ekibiina kirina constitution ekitambulira ge mateeka. Kakati ebintu byonna byonna ebiba bigenda ebigudde mu kibiina nga bizibu oba nga byetaaga okutereeza oba mu mbeera yonna biri guided by the constitution. Teri kintu kyonna kikolebwa nga kiri mabega wa constitution. Of course constitution NUP yalina constitution yasooka nga tennaba gazetinga eno eri amended waliwo eri gye twasikira ku bannaffe abaatukwasa ekibiina naye kati eno yenkyuseemu ekoleddwa management eriwo kati era nga yafulumye era nga olwedde kati eri mu mateeka ekola. So yenna ayagala okwebuuza ebibuuzo ku nsonga z'e Masaka sigenda kuziyingiramu nnyo kubanga obukulembeze ku National Unity Platform bwayise olukiiko lwa Mande okutunula mu nsonga ezo zonna ezabadde e Masaka ne mu bukulembeze generally mu Buganda Region. So n'enkwata y'emirimu so ensonga ezo zijja kuba nga ndowooza zigayiwagayiwa bulungi nnyo era zibeerega resolutions ezinaba zivudde mu meeting egenda okubeerayo enkya Makende Kagule zijja kudetamininga kinene nnyo ekinaba kigenda okukolebwa. Naye nze just nsobola kuba bwi guidance okusinziira ku mateeka. Okusookera ddala kyenjagala okwogera ku fracas eyabadde e Masaka oba akavuyo akabadde e Masaka vis-a-vis kunga. Kyolina okusooka okumanya nti nga bwe nkugambye nti kati NUP efugibwa constitution yateekebwa mu gazeti nga 5 January 2024. N'olwekyo buli kikolebwa kyonna oba olina okutunuulira constitution eno. Okusookera ddala ngenda kutwala ku kawaayiro kawaayiro 8 akawaayiro 8 C kekutwalako
kagenda kulaga official position y'ekibiina ku nsonga yonna ebeeguddewo. Ensonga yonna ebeeguddewo mu kibiina kya National Unity Platform, akawaayiro 81 si kakulaga, olina gitegeerera ku ani. Akawaayiro 81 C oba article 81 clause C egamba the president shall be the chief spokesperson of the party. Omuntu anaabeerako nga president w'ekibiina kya NUP mu ssaawa eyo yajja okuba omwogezi omukulu w'ekibiina kya NUP. Kati ng'ovudde ku boogezi abalala ab'ekibiina b'omanyi nti spokesperson, deputy spokesperson, abo nabo mwebali muno, naye okusingira ddala president w'ekibiina ye mwogezi omukulu ow'ekibiina. Kitegeeza wabeera mu nsonga yonna eri mu NUP nga weetaaga okumanya finalite yaayo oba obutuufu bwayo eyita mu president. Mu bibi bya kitu president kyabeera ayogedde kibeera position ya kibiina okusinziira ku constitution ya NUP eno, then ne kiryoka kiba nga kisobola okuyita ne mu bano aboogezi abalala kiba boogedde nga position ya kibiina. Mu bibi bya aboogezi bonna bonna ab'ekibiina bagwa wansi wa president mu kwogera kwabwe. Singa omwogezi w'ekibiina ajja n'ayogera ekintu spokesperson, president n'ajja n'akikyusaamu, kitegeeza nti ekya president kiba kyekitwalibwa nga ki position y'ekibiina entuufu. Oba singa deputy spokesperson ajja n'ayogera ekintu, president bw'ajja n'akikyusaamu kiba kitegeeza nti eyo ye position ya ekibiina. Naye singa spokesperson ayogera ekintu ku lw'ekibiina oba deputy spokesperson ne kitachallengingibwa president, kitegeeza nti position ya kibiina. Nze just njagala kuwa buwaayiro buno gwe obweteekere mu context y'e Masaka n'ebitundu ebirala biyinza okubaamu enkaayana, olabe butya ensonga eyo bwe yandibadde ekwatibwa oba bw'erina okubeera ng'eyongera okukwatibwa nga tusinziira ku mateeka. Kuba kati NUP tefugibwa ndowooza, kati efugibwa etteeka limanyiddwa obulungi ate erirambulwe obulungi. Ako akawaayiro kavuddeko. Then kyenjagala okulaga ekirala, amaanyi g'abantu mu kibiina, ani asinga obunene, ne kuddakaani ne kuddakaani. Bw'oba ogenze mu kawaayiro 83A yakulaga akawaayiro 83A ke kakulaga amaanyi, ani alina okwogera ki n'ani alina okwogera ki. Akawaayiro 83A, yes, akawaayiro 83 konna basically koogera ku deputy presidents, naye bw'okatunuulira kakulaga nti 83A kugamba nti ba deputy presidents bajja kukwatanga kyakusatu mu kibiina, era banaabeera nga ba deputy ba president oba bamumyuka mu nsonga z'obukulembeze bw'ebyobufuzi oba kye tuyise political leadership ne mobilization wamu n'okumobilizinga mu regions zaabwe ez'enjawulo. Kitegeeza okusinziira ku tteeka lino ku kawaayiro kano 83, deputy president akwata kyakusatu mu kibiina mu maanyi. Kitegeeza ani amusooka? Amusooka ye president yakwata ekisooka. President bw'avaako ne kuttako gwe baayise party chairperson. Kino nakyo nsobola okukikulaga bwe kiri. Nsobola okukikulaga bwe kiri nti the party chairperson bw'ogenda mu kawaayiro 82B 82B, akawaayiro kagamba nti party chairperson shall, subject to this constitution, be the second in the hierarchy of the party after the president, and may on the request of the president carry out other political or diplomatic duties. Akawaayiro 82B kakugamba nti president yanaabeeranga number 1 mu taking decisions mu kibiina, ajja kuddirwa nga party chairperson oyo as far as I know tannaba kukola ki, tannaba kulondebwa. Then anaabeera number 3 agenda kubeera deputy president oba deputy presidents. Kitegeeza nti abo abantu abasatu be bakulembera ekibiina kya NUP. Tulina ba deputy presidents bana, tulina Right Honorable Malende Mpuuga yakulira Buganda region, tulina Oweekitiibwa Nambeshe ye Eastern region, tulina Oweekitiibwa Lina Zedriga Waru
ye wa Northern Region, tulina Owekitiibwa Jolly Mugisha ye wa Western Region. So President Kyagulanyi yasooka ne kuddako party chairperson atanategeerekeka kuba tannalondebwa, ne kuddako ba deputy president Ssaababana ng'era bonna benkanya amaanyi naye nga bakwata kyakusatu mu party. Era nga bagambye nti mu kyokusatu ekyo kye bakwata beba deputy president ng'era ekigambo ekyo nti deputy president mu nsonga z'okukulembera ebyobufuzi ne mobilization mu bitundu gye batwala. Akawaayiro namba 83A. 83B n'ekugamba nti ba deputy presidents basobola okukola emirimu gyonna president gy'abagambye okukola, emirala gyonna egisukka ku giri yenkugambyeko waggulu mu 83A. Kuba 83A balina political leadership, balina okuprovidinga obukulembeze obw'ebyobufuzi mu bifo gye batwala, then ne baheadinga neki ne bagaidinga ne ku mobilization mu bitundu gye batwala. Ekiteeka bwe kigamba. Naye mu B ne babagamba 83B nti naye president asobola okubakwasa ne bakolayo ku birala. Basobola okukola ku birala naye nga president yamaze okubibagamba. For example, Robert Kyagulanyi Ssentamu president asobola okuwandiikira Mpuuga n'amugamba nti yadde kino siriiwo oba mbadde nina assignment mu Canada genda oginkolere. Naye mu mateeka mu 83B Mpuuga agikola nga Kyagulanyi amaze giteeka mu buwandiike. For avoidance of doubt, the president may in writing assign any of the deputy presidents to carry out any political, diplomatic or administrative functions on his or her behalf for a specified period of time. Kitegeeza deputy president bw'aba n'akola omulimu omulala gwonna oguli ebweru bwa mobilization, eguli ebweru bwa providing a political leadership, nga guli diplomatic oba guli administrative, n'omulala gwonna oguli political guyinza okuba nga tegulina mu region ye, awo president ajja kusooka ng'amuwandiikire. Kati njagala ngezaako okulaga amaanyi ga president, party chairperson ne ba deputy presidents bakwata kyakusatu. Yes, of course, one of Secretary General 84, naye Secretary General si topic of gundi contention. Of course, one I know Buyinza ku bintu bingi nnyo wano byenjawulo mu kibiina, naye okusinziira mu discussion yaffe ya Masaka fracas, Secretary General sijja mu discussinga, njagala ne meeting ku byabadde Masaka. Ndowooza awo nawo mutegeddewo. Then bwe tumala kuva ku nsonga za hierarchy, nze gwe obwayiro buno ne mbukunyonyola, kati gwe bw'oba omaze live eno oddeyo obugattega tufune answers zo ku byabadde Masaka, era osobole n'okumanya ekibiina kyaffe kyandibadde kikola kitya, oba ani yabadde mu nsobi, ani alina okukola ekituufu, ani yayogedde obubi, ani alina okutereeza, oba bonna babadde batuufu, oba bonna babadde bakola ku lwa bulungi. Bwe kiri gy'oli obeere ng'ogattagatta obwayiro buno. Ngenda kuwaako obutono kuba sirimu, ndi mulwadde, sijja kubeera na live mpanvu, naye ngenda kuwaako obutono nnyo, then naawe osobola okufuna kopi ya constitution kasita obeera ng'oli member wa party oba n'obeera ng'osobola ogyaccessinga bonna naawe n'ogyesomera n'ogitegeera. Then batuvaawo waliwo akawaayiro akoogera ku party structures. Akawaayiro akoogera ku structures za party sijja kutwala wala kankutwale ku article 6. Article 6 akawaayiro namba 6 mu constitution ya NUP koogera ku structures za party zinaabeeranga zitya. Bakugamba organs of the party tulina ze tuyita policy organs. Policy organs kuliko delegates conference, national executive committee oba gyoyita NEC, executive board, tulina district executive committee and the convention, tulina constituency committee and the constituency convention, sub-county committee and sub-county convention, parish committee and the parish convention, village committee and the branch. Ezo ze policy organs ez'ekibiina. Tulina ze tuyita administrative organs. Administrative organs tulina the national party secretariat, kyekitebe nga bw'olabawo Makerere Kavule, tulina district executive committee. Ezo nazo weeziri, ezo ziri administrative. Then tulina ze tuyita party caucuses. Ezo zonna tukyali ku organs oba structures z'ekibiina. Party caucuses tulina the parliamentary caucus,
the National Local Government Caucus, the District, City, Municipality, Division, Sub-County or Town Council and Parish Caucuses. Yes, ezo party caucuses. Mu D, tukyali ku article mukaaga D, tunazo tuyita standing committees and other organs. Mu standing committees tulinamu ya disciplinary, ethics and reconciliation committee, tulina election management committee, election petitions tribunal, the diaspora leadership council, the mobilization committee, the finance committee, the committee on legal and human rights affairs, the committee on policy and research, the committee on organization and party building, the committee on training and leadership development, and the advisory council. These are the standing committees and other organs. Then twina under E, Article 6E, twina the assemblies of special groups. Twina A, the National Assembly for Women, the National Assembly for Youth, the National Assembly for Institutions, National Assembly for the Elderly, the National Assembly for Persons with Disabilities, the National Assembly for Professionals, the National Assembly for the Informal Sector. Zezo. Kakati, bwetuba tutunulidde, twina policy organs, administrative organs, party caucuses, standing committees and other organs, assemblies of special groups. Zino zonna zolabye ensoma. Ziba ziri eyo wansi ku ground nga zikola ebintu ebyenjawulo. Zikola ebintu ebyenjawulo zina obukulembeze obwenjawulo, parliamentary caucus erina obukulembeze, national government caucus erina, district system municipality erina, standing committees zirina obukulembeze, disciplinary erina, buli emu erina emirimu gyayo, ne special groups zirina, delegates conference zirina obuvunaanyizibwa bwazo, byonna biri mu constitution yenu. Kyengezaako okugamba ki? Nti bwe tuba twogera ku structures za party, buli ku level gy'owulidde ya structure waliwo obukulembeze, ani atwala ani ali wansi wani, ani ali waggulu wani, emirimu balina gikola batya. N'ekisingako obukulu ku party structures ezo kyenjagadde okulaba nti under article 611 bw'otunuulira 611 kasooka ngenda ku 610 bakugamba nti obuvunaanyizibwa bw'ezo zonna zenkusomedde naddala Federal Local Delegates Conference, obuvunaanyizibwa bwazo, functions of party structures under 610. Constitution ya Nup akawairo mukaaga 10 kagamba functions of the party structures as stated in articles 61 to 69. 61 yeri ku Delegates Conference, then paka ku 69 ku subcommittees of special groups. Bakugamba omigaso gyabo to propagate the party values, objectives and policies at the respective levels. Kubeera nga babunyisa enjiri y'ekibiina ne values zaakyo n'ebigendererwa byakyo ne policies zaakyo buli omu ku region waba alondeddwa ku level waba oba ku kyalo oba ku parish oba ku sub county oba ku district oba ku constituency level. Omulimu ogwokubiri to transmit decisions from the relevant party organs, okuteeka mu nkola biba bisaliddwawo gundi ez'enjawulo, organs ez'enjawulo ezitwala ekibiina. Coordinate party activities at their respective levels, okumobilizinga n'okurecruitinga abantu okujoininga ekibiina, okurecruitinga abantu okuyingira ekibiina, whatever. So, emirimu gyalyo gyebyo saagala gigenda mu nnyo naye ng'ekikulu gyebyo. Naye ng'ekisingako nti mu mukaaga 11 bakugambye nti National Executive Committee oba NEC ya NUP yeyina okubeera nga egaidinga engeri organs zino gyezikolamu emirimu gyazo. Ziri regulated by NEC. Yagadde ngulage okuva ku 6:1 okagikatulage okuva ku 6:1 abali regulated by NEC. NEC yeyina okubawa engeri gye bagenda okutambuzaamu emirimu. Meetings bazituula ddi, bazikola batya, NEC ebaregulatinga era nga NEC ekolebwa president. Kyagulanyi Ssentamu kubanga yakyaliko nga president w'ekibiina. So, mu bwe baregulatinga mu delegates conference, mulimu zino district executive committees, executive board, party structures and organs at the district, constituency, sub-county, parish and village levels. Tuyina kati maybe okukitomera bulungi okitegeere. The structures
zino ezipropagating values z'ekibiina n'okukuba okupromotinga ekibiina wansi abantu baire nga bajoininga ekibiina n'okuteeka mu nkola decisions eziba ziyisiddwa delegates conference neeke n'ebirala. Waliwo committees zino eziri ku district, ku sub-county, ku constituency, ku parish ne ku village. Era zino zezo jala district executive committee and convention kutulako chairperson, vice chairperson, general secretary, secretary of finance, secretary of mobilization, secretary of publicity, secretary for women affairs, secretary for youth, or institutions, persons with disabilities, the elderly, informal sector, professionals, arts, culture and sports, no defense and security. Kutulaka abantu 15. So, ku district executive committee kutulaka abantu 15, ne ku constituency level 15, then ne ku sub county level 15, ne ku parish level 15, ne ku village level 15. Kati structures ezo zonna zetuwogeddeko omuntu alina okuziregulatinga bamuyita NEC oba National Executive Committee efuga olukiiko olufuga NUP olukulirwa president lwe ludetermininga balina kukola ki era bakikoze ddi era amateeka gabwe ganaatambula gatya. So ekyo nakyo njagadde nkikuwe obeere nga okitegeera bulungi. Simanyi nnyo nakugambye ngenda kuwa live eddakiika ntonotono era ndowooza saagala kwongerako bingi ebyokubasuubulira bingi about the constitution vis-a-vis the structures. Kati ekyabaddewo Masaka nti kati committees zino maybe kyenyongedde kyesikugulidde nti ku party structures zino kuli district, constituency, sub-county, parish ne village. Bw'oba ng'oli mpaka wa parliament obanga abakulembeze bonna abalondebwa abantu ng'omubaka wa parliament, district local government chairpersons aba5, chairperson wa 5 wa district, ba council speakers ab'oku district, ba city mayors, ba municipality mayors, bonna abalondeddwa nga balondeddwa ku kibiina naye kati basaavinga kwebali babeera ba ex official members ba district committee eno okitegeera babeera already nga kwebali naye babeera their ex official members kwegamba si baddukanya mobilization structures ezo. Kitegeeza nti omukulembeze asobola okuba nga for example mubaka wa parliament naye nga ate mu kitundu kyakiikirira ate si yakola mobilization yaayo. Waliyo chairperson, waliyo vice, waliyo general secretary, waliyo obukulembeze obulala obukola ki obubeera nga bagutwala constituency. Kati for example ngenda kuwa example ngeya katugame Nyendomu Kungwe assuming singa omukulembeze owa parliament owa meya waayo abeera nga tebamulonze kubeera ku structures zino tubaye chairperson baye ki ajjayo obuzi ku mikolo bali basobola okuteeka emikolo mu kitundu kye negigwa egy'ekibiina negitambula bulungi oba kukola ki nekigwa bulungi nnyo yadde nga taliiwo yadde nga omukulembeze w'ekitundu ekyo yadde nga constitution emugamba nti abeerawo asobola okubeerawo naye abeera ex official members naye ebintu tebitambulira ku ye. Mu bimpimpi ng'ekigendererwa kiba ndowooza nti baayagala kuzimba structures ezisobola okusupportinga nga za party za kibiina nga tezizimbidde ku muntu nti gundi ayina ba agents oba nti bakkiririza mu ye naye nga bakolera ki kibiina. Kati just tabbu eri awo ebeerawo ey'obuntu yo nti politics it's a game of interest nti politics game y'abantu kweyagaliza nti senga otuuka mu kitundu omuntu ye chairperson oba ye vice chairperson naye nga atayagala okwesimba katugambe ngoba ku MP ate ali mu kitundu oba ku mayor ali mu kitundu oba ku local chairperson ali mu kitundu oba wa 5 kati ate nga akozesa structures zino oba nga akozesa ki I think those ebimu kubiyinza okuba nga bireeta gundi ezo bye byetaaga okureconsilinga naye nga at the end of the day tulina okumanya nti purpose ya structures zino zonna eziteekebwawo si kukuuma bifo byazo nti omuntu abeere comfortable nga chairperson wa district oba chairperson wa constituency wabula kubeera nti no tuvuga agenda ennene ey'okukyusa obukulembeze mu mirembe bannayuganda babeerenga bafuna obwetwaze mu mirembe oba okukyusa obukulembeze bwabwe mu mirembe embeera yaabwe ekyukeko. For example mu regions zetuli nti tuli weak nga NUP assuming those regions are there tukola tutya mu mobilization.
mu regions already zetulina abantu already abeefulidde ekibiina nga bakufuddewo outrightly ne beegaana ekibiina tukozeewo tutya are we providing tuba reconcilinga tubakomyewo oba tutaddewo bapya ate already ewali abantu baffe tulwanaganiddeyo nga ffe oba tugezaako okulaba nti tuyunify nga twegatta bwegasse. So I think those are all questions that we should look at naye nga ebisinga obukulu bijja kuba reconciled with time kuba kyemmanyi tewali kibiina kyonna kyogenda kusanga kyabyabufuzi oba abantu bonna kasa babeere wamu tebayinza kulema kubeera nga bafunamu obutakkanya naye ekikulu obutakkanya obwo butuuseewa. So tulina okubeera nga tuprovidinga leadership n'okuprovidinga ekyokulabirako ekisinga obulungi ekisobola okwagazisa abo abalala abatulaba n'okwongera okukkirizisa abo baatulonda nti kyebaalonda kyekyo kituufu kyekyo kyennyini tebaakola nsobi yonna ffe twali tusaanidde kubanga era already twali tumaze okuwangula akalu ka 2021. Tulina okweyisa mu mbeera nga tujjukira nti bannayuganda bamanyi nti twawangula akalu era baakatuwa era baatubala nti senga ffe tuli mu state house senga tulwanagana bwe tuti oba senga tuweereza bannayuganda ndowooza bwe tuba tukola emirimu gyaffe gyonna ffenna buli omu ku level wooli oba oli mukulembeze oba oli mbaka wa palamenti oba oli president oba oli meya oba oli kansila oba just oli muwagizi oba oli foot soldier oba oli wa media at whatever level gy'oli tulina ndowooza okukulembeza omulamu omunene ogw'okuliberatinga Uganda n'okulaba nti awakyali obunafu we tusinga okutereeza okusinga okulwanagana ffekka na ffekka. N'ekirala mu constitution eno mulimu kensambyayo mulimu 619 yayogera ku disciplinary waliwo ebiba bisusse kubanga baakimanya nti mu collection y'abantu abangi tewayinza kubulawo bantu butakkaanya na mpisa mbi. So ne bateekawo kye bayita kisomenga bwe kiri 619 kyengenda okusemba nakyo seewulira bulungi bateekawo 619 kye baayita njagala kisomenga eyo kiri komiti eyo 619 egamba there is established a discipline ethics and reconciliation committee at the national and district levels. Wateekeddwawo kyewandiise kale gwe gyoyita disciplinary committee oba komiti ekwasisa empisa n'okutabaganya. Mu NUP tusinga kwagala kutabaganya na kwegatta kubanga bakiyita national unity platform. So tusuubira nti nawe mbanga waliwo ebizibu ebyo biba bizzeewo mu kibiina bijjo bijja kubeerawo naye enkwatibwa gye birina okukwatirwamu n'engeri gye biggwamu yesinga obukulu. At the end of the day tetulina kulwana personal interests zaffe oba tulina kulwana nga tulwanirira interests z'abannayuganda bangi abanyigirizibwa kuba ffenna we are captives. Ffenna twagala okubeera liberated in one way or the other. Ffenna twandyagadde okulaba ku Uganda ekyusa obuyinza nga tezze mu kkuba masasi nga tezze mu mmundu ng'ekyusiza obuyinza mu mirembe eyo. That's the interest of every Uganda era ffenna kyetudayinga okulaba nga kyetulwana okulaba nga tufuna. So ndowooza tufokasinge ku majors buno obunafu obulimu n'okulwanagana tusobola okulaba nga abantu abali at loggerheads babeera reconciled. They are governed by the law. Let the law guide on who should be where, who should take what decision. Ani alina okubeerawo, ani alina okusalawo ki. Ekyo kikulu nnyo. Kyolaga constitution eno yeetaagibwa abantu okugitegeera obulungi. Abalwadde bamembazi ba NUP n'abo abayintendinga okujoyininga ekibiina n'abo abakulembeze abagirimu. Yadde ng'obeera mukulembeze ffenna tulina okuba nga tugitegeera n'obeera oli foot soldier n'obeera oli muwagizi n'obeera oli die hard n'obeera just oli mere supporter nga toli member wa NUP twetaaga tukitegeera kubanga constitution yokka ffenna yetutemako yetugayidinga mu tutambula. We move within the confines of the constitution. So kyensuubira ndowooza kyemmanya ekibiina kyaffe kya national unity platform mpanga etali panvu kijja kuba kyongera okulambulula ku nsonga eyo ey'obutabanguko bwabadde Masaka ne mu bakulembeze ab'enjawulo okusobola okutangira ebirala oba bannakigwanyizi abayinza okwagala okufandinga entalo mu kibiina kyaffe nga teziriimu. In fact nga mmaliza waliwo eyambuziza ekibuzo nangamba tiri nayemu mutugamba muti ati mulimu United Forces obukyenye nga n'ebyammwe eby'omunda bikyabalimi okutereza mu omulwanagana birina kumwevuma ne ŋŋamba nti kyode namuzeemuze kimu ne mugamba nti kyogamba abantu bakubagana ewaka omukyala ali olubuto oyo omwana bamuggyemu bamutte bwe banaamala okulikosalinga bagamba ate omwana twatta waakyo oba twajjamu waakyo oba abawakati bajja kulya mmere olwokubanga bali bayombye. So n'olwekyo tulina okumanya nti olumu conflicts zino zibamu naye ekisingako obukulu ani acommunicatinze eki akicommunicatinze atya era ayogera ngaani
era ekibiina kisigaddewa ekyo tubeere bamugatta tugezeeko okwerekonsayiringira tugezeeko okukozesa etteeka libeere nga likola. Bannaye njagala kwongera kubeebaza nnyo sigadde Shamim Malende omubaka omukyala wa Kampala mwebale nnyo mwebali ddala kaŋŋende mpumulemu kubanga siri bulungi. Byebyo ebya Shamim Malende maama Kampala ensonga azinnyonnyodde bulungi ku bikwatagana n'entalo eziri mu National Platform Masaka eyo ew'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba n'ensonga endala eziri mu ggwanga ku bantu baffe abawambibwa ababuzibwawo n'okufuna obwenkanya mu Uganda okulaba tugwa General Kaguta Museveni mukyala Malende maama Kampala ensonga bw'ati bwazitemyetemye nsuubira otegedde ensonga tokyalinamu ttoma yenna kati awo tujja kutambula bulungi ng'amateeka galuŋŋamizza ku kiki ekirina okukolebwa ku lwa Uganda lwaffe okuzimba eggwanga lyaffe n'okulaba nti tuzimba ekibiina kyaffe byonna tulina kubikola tutya era tulina kutambula mu mbeera etya. Kale mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako Omukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo bw'anabakkiriza ddunda lugaba namugereka batayi mweraba.